Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kano amazima nange mbadde nkabuuse nga sikalabye. Olunaku olwaleero Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wavudde mu kunoonya akalulu mu bitundu bya West Nile. Abadde alina okugenda okubaako ne waawummulira era nga bulijjo omuntu alina owummulamuko ate yeetegekere a very long day tomorrow. But guess what, ladies and gentlemen? Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atuusiddwa ku hotel gye bamubuukingidde w'alina okuba nga asula. Mutuufu ekifo kyagenzeemu amazima go kiyungula n'ezziga. Naye olw'okuba nti tulina president atali these usual presidents, atuuse mu kifo nga mutuufu ye embeera yali agibaddemukko era agimanyi, wabula akwesezza omukisa guno okulaga eggwanga wa we tuli era nannyonnyola embeera abantu abo gye balimu, nannyonnyola n'ensonga lwaki bagenda sigala nga baavu unless nga bakyusizza obukulembeze. Okuba n'ekifo nga the best hotel efaanana ng'eyo kimalamu amaanyi. Njagala olabe ekibaddewo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'atuusiddwa ku hotel wagenda okuba nga abuyiwa, ate tukomewo tovaawo. No, okay. Madi Okollo. Are you sure the key is one of them? Wow. A moment, let me first check this. Officer, that's the best that is here. This is Madi Okollo. Okay. Okay. Check team. This is the best that is here. So we're sleeping in the next room. This next room. I'm there. No. My point is, Banga Tetuka Guru, to make sure one of us is the one sleeping. Yeah. So Neno Muji booking, then done. Let us book all the rooms. How can't you shift him to another room? You don't have this one and this one. Yes. We shall explain. Don't mind. Sure. So is the key of that room? Yes, he went with the key. Yeah. Let's take over this room and that this room, one. and I'm okay sleeping here. Okay. Okay, Dan Magic, get yourself, maybe get one here and Robert here and everybody. All right. Let us take over all this room. Alright. Gwe ssebo bannyabo andaba. Ye embeera ebaddewo olunaku olwaleero Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine waasobodde okuba nga afuna ekifo w'alina okuba nga ateeka oluba. Wabula era mu mbeera y'emu akwesezza omukisa guno okutegeeza bannayuganda nti mu butuufu eno embeera gye tulimu naddala mmwe abantu abawangaalira mu West Nile, embeera eno tebagwana, you deserve better. Nga bw'ali nti always akuwa ensonga n'akuwa ne solution, akuwa ekizibu n'akugatirako ne solution. This is what he had to say bwe bamubuuzizza ku kifo wagenda osula, because abasinga babadde concern nga bagamba president tosobola kusula waneeno. No, this is too much. At least you rather sleep in a car. Nekindeetera ekirowoozo ngamba oba kati omukulembeze abaana oba just mumusondere busonzeezo vaani
z'abayimbi ze batambula ezo baasi nga mubeeramu n'obuliri naye mweno Uganda tujja sobola kikola mu mbeera y'emu era yayongedde okusaba abantu mwenna abalina kye musobola abasinga beebuuza lwaki president yasuzaawo. Now in simple logic, let me tell you lwaki kiri bwe kityo. President akozesezza omukutu gwe leero ogwa Facebook n'akowoola mwenna abasobola okuyamba okusonda ssente eziyambako mu campaign. Now this is partly what the money is going to do. President wali abadde asobola ovuga n'adda mu town ewali a good hotel wasobola osula naye olwa funds entono n'akasente twetaaga akasente beetaaga akasente kangi nnyo okulwaninga campaign. Kati mugenda tani kulaba ebintu ng'ebyo bagenda tugesera bakampinga ewantu owamu mu kasiko bajeyo tenti ne bulangiti beebake because they don't have money. You all know Electoral Commission ekyaganya okuwa National Unity Platform sente zeyina okuba ng'efuna mu mateeka olw'ensonga ya iPod. Kino bakikola kagenderere kwagala kudobonkanya mirimu gya National Unity Platform because they know if NUP has the money oba oliawo bayinza okubatwala even quick than we thought. Naye singa okunyuma kiri kimu nti the people of Uganda have funded this campaign and they are still funding this campaign, and trust me, this is the pesa abasajja bano lye beekubye because wano bannayuganda bataddemu sente zaabwe bagenda kuba bagala results. Kino Bobi Wine yakikola nga bannayuganda tugenda kukola protest vote mukanoonye. Kati muli mukanoonya atasobola genda ku ground ataddemu akasente ku ssaawa y'okkabanja ojja kuba n'ensonga lwaki oyina okkabanja. So yabadde asobola okuvuga n'ava miles nga zizo naye it would be costly ovuga convoy yonna ate akomewo ate ebifo byeyo amazima go bibi. Kati njagala uliza omukulembeze kyayogedde ku bifo bino tukomewo tovaawo. Night club should have a good recreation place, should have good lodges and all that. But you find that if you build a good road, how are people going to access it without a good road, without electricity? Now, as you can see, there's no electricity here, and that's because of some factors. So for the government does not have to build roads for people. Just put good roads there, put running water there, put electricity there, and people will build washing bays, build lodges, etc. So those are the things that we want to do. Muluganda, butyensi bwandyagadde era baamawulire gano ntusuze wano Mr. President. Kati wano Madi Okollo tewalina njawulo ne waffe Gomba. Tewalina njawulo n'ebitundu ebirala byonna. Era nga bolabye wali abantu bangi nnyo waliyo bizinesi bajjayo ebirime abavubi bavuba n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye ekiremesa abantu okuzimba gavumenti yeyina okuzimbira abantu zirojezi n'ebifo ebisanyukirwamu n'ebiwummulirwamu. Naye weesanga nti embeera y'ekitundu eremesa abantu okusiga ensimbi n'abeeyo kuba neno wali abaana abavaayo nga baliyo ku kibuga naye olowoozaamu okusiga ensimbi ewaabwe nga ziyinza obutadda. Kati ziroje ennungi okubaawo singa gavumenti ekolera abantu amakubo n'oba ng'ovuga bulungi okujja eno n'okuddayo ne bateekerawo amazzi ne bateekerawo amasannyalaze ebyo bimala ebisigadde abantu bajja byekolera ekifo nga ekkubo lituukawo nga waliwo amasannyalaze nga waliwo amazzi abantu bajja kuinvestinga. Naye kati olaba eno erooje esinga obulungi wano Madi Okollo naye temulina amasannyalaze kuba embeera y'amasannyalaze yangwira abantu. Kati ekyo kikalubiriza abantu bamusiga nsimbi
okuinvestinga nebesanga nga kaloogi nga kano kasente gatebekuba kasitoma titujja kusanyuka nga bwe twandisanyuse. So mu Uganda empya nze mbanjagala bino ebya isawo buyisa luguudo lugende gye lugenda nga luva gye luva, oyiseewo amasannyalaze, oyiseewo n'amazzi, ojja kwesanga nga bannansi ebintu nga buwashinve nga bubwekoledde, ojja kusanga kubanga waliwo amasannyalaze mu kitundu nga bu night club abantu babuzimbye, nga zilonjezi abantu bazimbye, ebifo ebisanyufu nga n'ekifo kikulaakulanye. So ebyo ebintu bye twetaaga okukola. Ekyenako nti abatufuga kati tebamanyi industry eyo, tebamanyi na night economy, tebamanyi nti kati wano bafiiriza abantu sente. Bwa luno lwe tuzze eno loogi simanyi ya sente meka, ayinza okuba nga eyinza n'okubeera nga yakyesa oba kyeri oba mutwalo, naye ate nga bandibadde basobola okutuusiza mu loogi ezo ez'ebbeeyiko ne bafuna akasente, n'abantu betuze nabo ne basipendingako sente muno n'ebirala bifaanagana bwe bityo. So byebyo ebintu ebimu ebiza ensi yaffe emabega. Kino Madi Okollo kibuga district namba wandibadde alisi nga waliwo katamoni akeyagaza n'emirimu nga gitambula, naye for now tugenda ngenda kujja akatala ngenda kujja akatala ali busaabala wano omukulembeze August ate tolabisa nnyo naawe eyo kati kabyali awo manyi nasuze ndi easy. Alright, ebyo bye bibadde ebigambo bya Kyagulanyi Sentamu Robert. Bobi Wine Mitembo awo Wasuze naye ali very easy and calm, wabula bannayuganda ate bo beeraliikiridde nnyo okusinga n'omukulembeze. Abaana baagala pulezidenti waabwe. Kati waliwo oli agamba banne obantwale oba neetike bwetisi konteyina ngiteekemu buli kimu ngiteeke wabweru wabaasula, naye abagamba no, tuli kyekimu. Gye bali mu district bagiyita Madi Okollo. Naye Madi Okollo weeri Madi Okollo mbadde sinaba nagiwulira nakuwalaayi. Madi Okollo, it's called Madi Okollo, sorry. Madi Okollo ku map ya Uganda. Anabe Madi Okollo Ugandan map. Madi Okollo baba eri waggulu eri ku boda. Madi Okollo jeri. Now that is Madi Okollo where the president is. Kano kulaba akali circled. Yes, yabadde wano pakwachi kati ku lunaku olwokusatu alina kubeera mu Arua. So kibaye tekikola sense ate kudda mabega. So abadde alina wano Madi Okollo ndowooza wali oba enkya then ajja vugadde Arua ku lwokusatu gy'alina okubeera. So basically that is where the president is. Madi Okollo no gyaba eri waggulu wa Uganda, yavudde wano Kampala ne bazivuga mpaka. Madi Okollo is just next to Arua city. Yes, it borders district edidde Arua. Waloki Kuluva. Kale, thank you so much. Akategedde tambuza video etuke ku buli omu bambita simple. Bannamasaka babagamba 29 kigenda tokuta kisaanikire.